Nzaje bwakeredde tuli wano ku kooti enkulu mu kibuga Kampala mu musango gwa Kano Kizza Besigye ne Ajobedi Lutale. Olwaliro gubadde gulina okutandika okubanga guwulirwa n'empulirwa endala ezibadde zirina okubeera mu musango guno, okuli okusaba kw'okwemirwa kw'abavunaanibwa bano n'okusaba akakalu ka kooti akaludde nga kati emirundi giweze 5 nga basaba okwemirwa akakalu ka kooti, saako n'okusaba kwe baali batadde mu kooti eno nga baagala General Muhoozi Kainerugaba n'abalala basirikale abakwata abavunaanibwa bano okuva mu ggwanga lya Kenya okujja wano okwennyonnyolako n'enkolwa gye bakolamu ebintu ebyo nga babakwata, kibagamba nti kyatyobola eddembe lyabwe nti bingi emateeka oba ebitaagobererwa nga bakwatibwa ebimenya amateeka ag'amawanga gano abiri agavunaanyizibwa ku kukwata omuntu okumujja mu ggwanga erimu okumutwala mu ddala. So ebyo byonna bibadde birina okuba nga biwulirwa n'okuba nti General Muhoozi Kainerugaba baalemererwa okuba nga bamuwa empapula ezimuyita mu kooti eno, ate nga kooti eno yennyini ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma ye yayisa ebiragiro ebyo. Kati bano bazze bannamateeka ababavunaanibwa bazze mu kooti okunnyonnyola kooti eno bwe batuuse mu bwebyo ebyalagirwa okuba nga bikolebwa, kyokka babuulidde omulamuzi ono Baguma nti baalemererwa okuba nga bawa General Muhoozi Kainerugaba empapula ezimuyita mu kooti eno, era ne basaba kooti eno bakkirize basobole okuba nga bayita mu mpapula z'amawulire n'embeera endala okusinziira ku nsala y'omulamuzi Stephen Mubiru gye yasala nti osobola okuwa omuntu ekiragiro kya kooti okujja mu kooti ng'oyita ku mukutu ogwa WhatsApp oba emitimbagano oba empapula z'amawulire, n'asobola okuba nti ategeera nti bamwetaaga mu kooti n'ajja mu kooti. So ebona okusaba okwo kubadde kuleetedwa mu kooti eno, kyokka oludda oluwaabi musango guno nga lukulemberamu likyali birivumbuka ne lutegeeza nti bo beeteefuteefu okugenda mu maaso n'okulira omusango guno, era nti n'abantu abamu aboogeddwako nga General Muhoozi Kainerugaba musango guno abaawaabirwa olw'okutyobola eddembe ly'abavunaanibwa babadde basindise abakiise okuva mu ofiisi ya Antony General oba Ssaabawolereza wa gavumenti, kyokka bannamateeka bagambye nti baawaabira muntu ssekinnoomu, n'olwekyo baagala General Muhoozi Kainerugaba n'abasirikale abaakulemberamu okwata Dr. Kizza Besigye okuva mu ggwanga lya Kenya okujja wano mu kooti beene bennyini bannyonnyole bayita mu mitendera kyo okwata abavunaanibwa bano baleeta mu kooti okubavunaana emisango gino. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso, bannamateeka ne bategeeza omulamuzi Baguma nti bali mu kutya oluvannyuma lwa bannaabwe abawerako okuli Elias Lukwago abadde akulemberamu balooya bano saako ne Martha Karua okuba nti Martha Karua yagaanibwa okudda wano mu ggwanga. Mujjukira olunaku lwa bbalaza Martha Karua yali ajja wano mu ggwanga okugoberera omusango guno n'okuteekateeka engeri gye bagenda okwozaamu omusango guno, n'agaanibwa ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe era n'azzibwayo mu ggwanga lya Kenya, n'ateekebwako n'ekiragiro obutaddamu kulinnya wano mu ggwanga. Ate ng'era ebyo byonna byagenda okubaawo nga Ssaalongo Elias Lukwago omu kuba n'amateeka abakulembeddemu okuva mu musango guno okwolereza Dr. Kizza Besigye ne Ajobedi Lutale, naye yakwatibwa n'agibwa mu maka ge n'aggulwako n'omusango ogwekuusa okulya mu nsi olukwe, era mulwadde muyi tasobodde kuba n'olwaliro ng'ajja mu kooti e Makindye. So ebyo byonna babitegeezza omulamuzi ne bategeeza nti nabo tebamanyi nti kooti eno lwenaddamu okutuula banaabaawo kubanga batiisibwa era bakolera omulimu gwabwe mu kutya okw'enjawulo. So omulamuzi olumaze okuwulira ebyo byonna n'ateekawo ennaku ez'enjawulo okuwuliramu okwo era n'okuwulira okweyimirwa kw'abaana abavunaanibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno, omwezi ogw'omusanvu bagenda kukomawo mu kooti ng'enjuyi zombi zimaze okuwumbawumba okwewozaako kwazo olwo batandike okuwulira okweyimirwa kw'akakalu ka kooti okw'abantu bano, ate nga n'ennaku z'omwezi 8 kooti eno etaddewo okubanga etandika okuwulira okuwa ensala ku nsonga ezo, saako n'okuwabula ku nsonga y'okuba nti bannamateeka abasinga omusango guno bali mu kutiisibwatiisibwa, era omulamuzi Baguma alagidde ne Dr. Kizza Besigye okubanga addamu ate buto akuŋŋaanye ttiimu y'abalooya oba omuwendo gw'abalooya gw'ayagala oba looya gw'ayagala okubanga ayongera mu musango guno akaseera abe ng'akituukiriza ekyo. So ng'ennaku z'omwezi 8 ajja kuba aw'ensala ku nsonga ezo, ate ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu ajja kuba atandika okuwulira okweyimirwa kw'abavunaanibwa bano mu kooti. So yembeera bwetyo bweri, kyokka kooti eno ebadde ewunzika
Dr. Kizza Besigye n'ateekayo okwemulugunya kwe ng'agamba nti bannamateeka basusse okuyigganyizibwa nga yeewuunya abalala gy'agenda okubajja okubaleeta mu kkooti eno abo abataatiisibwetiisibwe era abataakwatibwe bagamba nti ate abavunaanibwa mu musango guno. So tukyagoberera ensonga zino ne munnange Ivan Mbadi we tuli wano ku kkooti enkulu mu kibuga Kampala okubatuusaako byonna ebinaabaawo mu mawulire gaffe ag'enjawulo okuli gambuuze n'ageesikika ku ssaawa 4 awangaale Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri.